Ka video kano nkimanya abayimbi be Uganda mwenna mwakalabye era tekabalese kyekimu nga mulaba engeri kyakasajja kano gye kakivinzemu mu music ne sente zekafunye mu music. Obadde okimanyi nti Diamond Platinum government ali ku pelolo ya government ne Harmonizer? Obadde okimanyi nti government ye Tanzania eyina sente zeteeka mu kukulaakulanya music we Tanzania? Mwe abe Uganda abayimbi music temwamutwalanga business, naye mu mawanga amalala nga Tanzania music business agaggawaza abayimbi. Tunuulira akasajja. Obadde okimanyi nti Diamond Platinum bamubuuzaako muyimbi ani gwosinga okwegomba mu interview emu n'agamba neegomba Eddie Kenzo? Mukimanyi nti omuyimbi Pato Ranking Omunigeria naye yaliko mu interview emu n'agamba yeegomba Eddie Kenzo? Njagala abayimbi be Uganda muddawo mubuuze lwaki music waffe tetumufunamu, lwaki ffe music atusala busazi nga amawanga amalala gagaggawaliddemu singa abayimbi be Uganda muli bagagga nnyo? Olwaki temutwala business music ne mumutwalanga business? Tunuulira akasajja kano kali mu private jet. Naye gwe omuyimbi we Uganda ne bakutwalako ebweru n'otambulanga musaabaze omuyimbi. Njagala onzipeyo omuyimbi omu mu Uganda akivinze nga akasajja kano ng'ate ssekakulu nnyo mu music bw'omumpaayo ng'alina ssente. Amazima gali nti abayimbi be Uganda tebalina ssente. Kati abayimbi be Uganda mugamba abaavuwazza temumumanyi? Mumanyi bulungi abaavuwazza, nze sigenda mubagamba, naye mutuulaawo ne pulezidenti wammwe Eddie Kenzo Musuuza ababuulire ani abaavuwazza. Eddie Kenzo singa musajja mugagga, nze kambabuulire. Tuli mu Uganda embi etayagaliza, naye Eddie Kenzo singa be bayimbi abamu mu Africa abakyasinza obugagga. Oyo omusajja gumulaba Eddie Kenzo, naye musajja wattu naye ekimuganya okugaggawala akimanyi. Akimanyi. Mwenna mukimanyi abayimbi be Uganda muyimba, ennyimba zammwe zitambula naye temuzifunamu wadde lwataano. Bantu balala be balya mu music wammwe, mutuule ku boodi wansi mwebuuze lwaki obusajja buno bwakyevinze nnyo. Kalabe ne famire yaako mu nnyonyi. Kyoyagala gwe omuyimbi we Uganda tooliramu nnogo na mutima tegukutujja. Gukutujja nkimanyi, nawe owulira kyempulira bino mbyogeranga muyimbi nange ndi muyimbi. Era mbyogerera mu kkooli abayimbi. Njagala mutuule wansi mubuuze lwaki ffe tetulidde mu music waffe. Muyimbye kituufu, muyimba. Bannayuganda nno bakubira ddala endongo eya serious. Nze kankubuulire, era bw'ogenda mu nsi mu East Africa abannayuganda be bamu abakyasinza okukuba endongo, naye weebuuze lwaki temufunye mu music yammwe. Omuyimbi n'ovayo nga kiweewaanisa ennyumba. Abayimbi be Uganda beewaanyisa nnyumba, mbu naguze emmotoka empya. Laba akasajja kali mu private jet, mukatadde famire yaako mukatambula, buli muntu okuliko Diamond Platinum. Wano abayimbi betulinawo abatambulako obulungi batambulira mu VIP babale. Abalala bagendera mu migugu, bagendera mu ekonome g'emazima. Mwetereza abayimbi be Uganda mufune mulabire ku basajja bano. Kana akasajja kakyali kapya mu ndongo naye kalaba engeri gye kakivinzeemu. Tetuganye n'okuyimba kayimba bulungi, naye gavumenti yaabwe bateeka mu ssente. Yensonga lwaki bafunye nnyo mu music, bali ku pelolo ya gavumenti. Akitegedde akubira Yesu mu ngalo ez'amaanyi. Abayimbi be Uganda mwetereze, obusajja buno bwabayitako balina ssente. Bano abasajja balina ssente mulwabe. Kati alaga ennyumba, mulaga ennyumba, mbu nazimbye ennyumba, nyina kanina, nyina ennyumba kanina. Omuyimbi omulamba ng'olaga ennyumba, ekyo kintu ky'okyevinze mu music. Music watuuka mu America, atuuka Hong Kong, Berlin, buli mu nsi yonna nga music oba mukuba ng'olina ennyumba gy'olaga nga n'omutembe yakikola. Akuwa omukisa akitegedde.